Omayinza kye nayigirizibwa oba kye mmanyi ti omuntu bw'akula mu myaka ayinza okuba ng'avudde emabega ng'akola ebitali birungi ng'akola ebikyamu ng'alyazaamanya ng'awalana naye omuntu bw'amala okukaddiwa n'akula aba atandise okutunuulira Katonda kubanga ennaku ze ziba zikendedde. Abasajja bano bootafiire babadde mu gavumenti eno okumala emyaka kubanga twava nabeeruweero kakati tugenda kuyingira myaka 40. Naye otafiire bw'owulira ayogera ebigambo bino mu kiseera kino kiba kitegeeza nti kakati alokoka. Omuntu alokose yendenya, omuntu alokose ayogera amazima, omuntu alokose ayogera ekituufu awabula. Ebigambo bino twabisuubira nti abasajja bano bakayindo otafiire balina okubyogera emyaka 20 emabega. President Museveni mukwano gwaffe jjajjaffe kitaffe bw'abaana akomawo n'ekitask force ye y'ebyembulamu n'ebya covid okuggulawo okukola by'okuggulawo tebaggulawo amasomero nga tebakakasizza nti bwe baggulawo amasomero teri kuddamu kuggalawo masomero kubanga nze nafiirwa ssente zange nnyingi njogera ng'eyaziteekamu saagala kuwulira by'abalala naye manyingi abalinga nze bangi era abateekamu ssente bwe bati bangi. Bw'oba ogguddewo amasomero tegeera nti omuzadde yafiirizibwa kubanga ffe abaana baba baddayo mu masomero batusaba ssente era tuzisasula. Era wano nsaba President Museveni n'abakulembeze n'abali mu bitongole n'abali mu ministries embeera eno mugijjeemu katemba w'ebyobufuzi oba mwali mulabye ku byobufuzi oba mubikola oba mukola mutya naye mugumiikirize ebyobufuzi mwene embeera ya covid wakati w'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu baana baffe naffe ffennyini abakulu tusooke twetereeze deni muliddayo mu kyakala w'ebyobufuzi kasita mwakalayira ekisanja kyakajja tusooke mutuwe gino emyaka 2 tutereeze eggwanga mu byenjigiriza mu byenfuna ne mu byobulamu deni wali nga mubulayo emyaka 2 mugende ate mulidda ne polokoposo wamu ow'ebyobufuzi okulimba okwogera ebitali bitereevu n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye kati mpagira nkyali mabega w'ekyo mu myezi gino 3 twetegeke naye mu kwetegeka be baba basinga okwetegeka ekitongole ky'ebyenjigiriza ekitongole ky'ebyobulamu ne task force ya President Museveni ekola ku bintu bino bo bennyini batulage nti bali mu kweteekateeka January abaana bayingire essomero. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujje kumirako mukwano tukwebaza okuba nti no wasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno era ne tweyongera okutegeeza nti waliwo ka notification bell akada kukanyigeko bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire. Olunaku lwaleero tukyazizza CEO wa Bangafi Uganda Limited omwami Kasozi era nga yazirwanako be bamu ku baleeta NRM mu buyinza. Tulina ensonga ze tugenda okuba nga twogera naye abeere nga atuwa ekirowoozo kye n'olwekyo gyekumireko kansabe mukadde Kasozi obuzeeko ku mulabi waffe. Mbalabisizaako bannaffe abatulaba ate era nammwe abatuwulira obuwulizi bwe tuba nga tumaze okutakula ku mukutu ogwo ne tuwulira oba ne tulaba ebyo biba biriko. Ndino mumbejja ate era n'abo abatutegeka mu byuma ne mu studio nga tugenda maaso okwogera ku nsonga zino. Katandikira wano mukadde Kasozi. President Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga lyattu Uganda, yavaayo n'agamba nti abaana jjukira nti bamaze ebbanga ddene nga batudde waka n'agamba nti bano bagenda kuddamu okusoma mu January. Ensonga eno gyogerako ki? Ffe abalabi naffe abali mu ggwanga ku ludda luno lwa wansi nga tetuli mu bifo bya bukulembeze amawanga amalala gatuliraanye gaatulaga dda nti go gaatandika dda okusoma. Era bw'oyogera ku Wave 3 tubadde tulaba nti Kenya n'emiriraano gyaffe egya Uganda olumbo olwo lubadde lutandise okutigomyawo awo naye bakugamba nti mu Kenya abaana basoma okugamba mu Rwanda abaana basoma naye olw'okubanga entegeka yaffe bannayuganda ebintu byaffe bulijjo tubikwata kasuubu ate ebintu byaffe tubikwata ne tubikwatira mu muyonjo mutono nti bannayuganda ekintu bwe kijja nga kitukwatirako wamu nga tugenda kulwanira wamu okusobola okwetaasa okuwona ffenna tetuteekebwa mu kwenyigiramu abantu basigala batono nti ng'akawayi ka education kasigala kamegana n'ebyeducation ng'ate kayina ekiwayi ky'ebyobulamu ekimegana ne covid asibye okusoma
ne weesingana ndi emyaka 2 gavumenti yaffe oba abateekateeka baffe oba task force nga minister wa mukulu katikkiro w'eggwanga ba prime minister w'eggwanga mukyala Nabbanja bw'agamba ti task force ekola ebintu bino tegaseemu tenvolovinze bantu balala akulaba ndi ebintu bino bikolebwa mu budde bituukane n'omutindo n'obudde okulaba ndi abaana baffe badda ku ssomero. Kino nno mu education njagala kubategeeza nti Uganda eze mabega mu byenjigiriza emyaka kati 3. Lwaki 3 nti n'omwaka ogwa 2019 tegwali mulungi nnyo newankubadde twali tetunnaba kuyingira covid. Ebyensomero byalimu ekigoye weezinge wano abazadde baali balemereddwa okusasula school fees ng'abazaala abaana bangi tebasomye. Universities zaalinamu okwekalakaasa. Twalinamu nebyokwetegekera okugenda mu elections 2020. Ogwo omwaka era tegwali bulungi. Kati bw'obala 2020 yeyagiramu covid ne tufuna lockdown ez'enjawulo abaana baffe tebaasomaga baali matankane ng'empale z'abaseve. Bw'ogenda mu 2021 gwe tulimu tewabadde kusoma ato. Naye mu mikutu gyange egy'enjawulo ne talk shows zange ze mbadde nkola bulijjo ku mikutu emirala mbadde nalabula dda ndi gavumenti ebeere negendereza ereme okugulawo amasomero nate nga teyeetegese kumanya nti bwenzigulawo amasomero teri kuddamu kuggalawo. Kubanga buli lwebadde eggulawo nga teyeetegese nga babitusuulako kivandulo ng'engeri y'ebyobufuzi abazadde babadde mu kufiirizibwa. Abo abateekamu ssente babadde mu kufiirizibwa naye wano ne tumanya nti gavumenti erina obunafu bw'okubeera ne ssente ziteekebwa mu bintu bino. Ebimu ebayinze time eguze budde kubanga ebadde terina busobozi busasula. Terina busobozi busasula basomesa mu budde, terina busobozi buyambako masomero, terina masomero. Kubanga gavumenti ya Uganda tukimanyi nti primary level ne university level ne institutions erina bitono nga yo nga gavumenti. Ebisinga ni ze private sectors nti abantu abajja mu kukola emirimu abajja mu byenjigiriza ne bazimba amasomero gaabwe ne bagategeka babateekako obukwakulizo mu 2020 nti balongoose ne babateekako n'obukiiko ne bateekako ne bakomissionazi abalambula amasomero ne gagenda ne gali amabanja. Bwe bali amabanja ne balongoosa ne bakola ebikomera ne bakola obupipa ne bateekako methazi ne bakola amazzi ne bongera entebe ne bagaziya ebibiina. Kubanga bali babagambye ti abaana bagenda kusoma naye mugaziye kubanga beetaaga social distance. Abazadde abaana abamasomero abali mu business eyo ne babikola. Naye mu kubikola tebalinawo kashi waabwe. Bagenda ne bali amabanja mu mabanka. Ne bafuna amabanja gano gavumenti si ye yabawa ssente ebayambeko. Kubanga wano gavumenti ye yandikikoze. Nti mugende tubawadde ssente buli ssomero eriri private naga government ssente zino okuva mu education mugende mutereeze bwe muti tuyambe ku baana olw'okubanga covid yaze bino bigwa bitalaze tewali yeetegese naye gavumenti mu kittavu kyayo erinamu ensimbi mugende gavumenti teyateekamu ssente. Ab'amasomero ne bali amabanja ne beerwanako bwe bamala okwerwanako ng'abaana bakaddayo wiiki emu mu yookubiri pulezidenti najja n'agamba nti okusinziira ku kiriwo abantu twagala balamu. Eggwanga lyetaaga abantu abalamu yetaaga abaana abalamu twalwana era tetwasoma abaana baddeeka. Naye jjukira omuntu ali mu bizinesi y'amasomero amaze okuinvolovinga mu biliyoni za ssente alongoosezza buli ekyetaagisa ayongeddemu desike ataddemu abasomesa abapya ataddemu obupipa obw'okunaaba mu ngalo asuubudde masiki asuubudde mu gloves buli kintu kyonna akikoze. Naye ne bamugamba ku Mande tew'omukwano tewali kwebuuza tewali kubaganya birowoozo tewali lukiiko. Pulezidenti bw'aza okwogera agambe nti immediately okutandika n'olunaku lwaleero wenviira ku television amasomero gonna baanaka amasomero gonna ne gagenda mu mabanja. Ekyennaku abantu abali mu bukulembeze nga bo bennyini be bakwatibwako bino ebintu bye boogera bitukaabya amaziga. Minisitule ya education, minisitule y'ebyobulamu ne minisitule y'ebyenfuna bitambulira wamu. Kasayija najja n'agamba nti abantu abo abawola ne bakola ebintu ebyo ne bakola amasomero bankers babanja mugende mutunde ebintu byammwe musasule. Nze nga Mwami Kasozi Munnayuganda aweerera abaana ate nga ndi ne mu business natunuulira abantu abakulembeza abatalumirirwa abantu abantu abatafaayo kubanga byenkumenyedde biri byonna toyinza kubanga gwe walagira abantu okubikola ku Mande n'obagamba nti ate mugende mu bitunde musasule ebbanga.
ate ku lwokubiri n'oganda ogulawo masomero kinva nabasaba ne mbagamba ndi bannange Pulezidenti Museveni mukwano gwaffe jjajjaffe kitaffe bw'aba anaakomawo n'ekitask force ye ey'ebyembulamu n'ebya covid okuggulawo okukola ku by'okuggulawo tebaggulawo amasomero nga tebakakasiza nti bwe baggulawo amasomero teri kuddamu kuggalawo masomero kubanga nze nafiirwa ssente zange nnyingi njogera ng'eyaziteekamu saagala kuwulira by'abalala naye manyingi abalinga nze bangi era abateekamu ssente bwe bati bangi bw'oba oguddewo amasomero tegeera nti omuzadde yafiirizibwa kubanga ffe abaana baba baddayo mu masomero batusaba ssente era tuzisasula naawe omuzadde agamba nti tebannaggulawo masomero bwe baba tebannatuuka kuggulawo masomero mubaleke naye kye baba bategera nga batekeratekera eggwanga nti abaana okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka 5 tebagenze mu ssomero ffe ng'abalumirira eggwanga lino okugenda mu maaso tuvaayo ne twogera ku bintu bino nga tuli mu bulumi kubanga tumanye ekigenda okubeerawo enkya bwe twali mu lutalo eweeruweeru twamala emyaka 4 mu area eya Buganda ng'abantu tebasoma kubanga emmundu mwe zaali zitokotera okuviira ddala wano ewaffe wendi ewakiso Kakiri Masuulita Namayumba Bulemeezi Singo ne Lwenzori area ezimu ne Masaka abaana tebasomesebwa era twagenda okukomawo omundu wano mu lutalo bino ebitundu bye biruddewo nga tebivuddeemu basajja mbagubaguzi njivu kubanga abaana baffe baali tebasomye tebafuna mukisa kugenda kusomesebwa kikomyewo wano wensabira mmwe abakulembeze mubeeremu n'obulumi bw'eggwanga mubeeremu n'okulumirirwa abantu wandibadde wateekebwawo enkola endala egobererwa bw'ogamba nti abaana aba primary bagenda kuddamu kutandika kusoma mu January tekikyakyuka kyawedde kubanga pulezidenti yamaze okukifuluma naye waliwo enkola gavumenti gyevuddeyo okulaga eggwanga nti mu butuufu tweteekerateekera January abaana okuddayo okusoma minisitule evuddeyo ey'ebyobulamu minisitule ey'education evuddeyo task force ya President Museveni egoberera ebintu bino evuddeyo era ebikola kubanga bweba tebikola tujja kutuuka mu January ate batubuulire birala kubanga baba bafulumiza January tulina October November ne December batulageko ku bubonero biki ebikolebwa okulaga nti January abaana baliddayo emyezi gino 3 bandi badde batekwa kubanga bagikozesa okuyamba amasomero okulaba nti abaana buli wamu task force za Museveni zirumba abaana bagemewe eddagala ly'obweriri owulira aboogera ebyo nga balina eddagala ly'abantu 5 kumanda ne bamala tufunyeyo lyakamu kitundu naye bafuna lyakamu kitundu ng'eggwanga lyonna naffe abatasoma naffe abeekolera ssente zaffe naffe ffenna tuliyo banditaddewo private sectors mu byobulamu ne bagamba nti amalwaliro bwegati ne bwegati gagema ku ssente abalina ssente ne bagenda ne beegemesa ne bakola emirimu gyabwe abasomesa ne kiba bakompalusale ng'era bwe bakyogedde nti teri musomesa kutuuka mu nnaku bwezi ajja kuddayo mu ssomero kusomesa okuggyako ng'agemeddwa ekyo kyategeerekese kati buli muntu ali mu mulimu gw'ekisomesa ng'oyagala kwekeeka akuuma akagema tewali kkubo ddala lyonna lyakuyitamu okuggyako okugemebwa naye bakakase nti nga n'okugema weekuli n'eddagala erikola ku kugema abantu baffe lijja gavumenti ya Uganda n'abebyobulamu bongera okukakasa abantu nti eddagala erigenda okugema abantu n'erikola ku kugema n'eriteekebwa mu basomesa baffe n'abaana ddagala ttuufu ddamu si mazzi nga bwe batugamba juzi naye bakuba mazzi naye teryalifu ebyo ebigambo n'owulira nga byogerwa abantu abakulembeze eggwanga ne lisigala nga liwulire ebyo byonna ate nno binafuya abantu okugema kubanga bwe babiwulira baggwamu amaanyi eggwanga lijja lipolomootinga okugema kifuuke ng'ekivvulu bateekemu ssente tusobole okutegeera nti gavumenti evuddeyo okwetekerateekera abaana okuddayo okusoma mu January bwe kitaabe bwe kityo ojja kwesanga nga tutuuse mu January nga pulezidenti akomyewo ng'agamba nti amusole twabala bubi eddagala mwabala bubi nga muli luddawo mwali mukola ki kubanga ze kibasasuza ensimbi okubeera mu offices ne mu bitongole mubale ebintu ebituufu era bigende mu nkola mulyoke mwegabire essente eza buli mwezi n'eza buli mwaka ne allowances nga bino bye mukolera eggwanga mubituukiriza. Kakati mukadde Kasozi gwe ng'omuzadde abaana baffe batudde ebbanga ddene babakkiriza okuddamu okusoma mu January kino wakisanyukidde ng'omuzadde oba kirina engeri naawe gye kyakukoseza mwadde ng'otugambye nti wafiirwa ku ssente ziwerako bwe bagamba abaana okuddayo okusoma mu January nga methods ng'enkola eteekeddwawo nakisanyukidde kubanga gavumenti bwegamba nti abaana baddeyo mu October naye nga mu November bagenda bagamba nti temuddayo obulwadde bweyongedde tekituyamba ekyokubiri
bwe bateekawo ebbanga lino ery'emyezi 3 omuzadde kigenda okwetegeka kubanga olwaleero batugamba nti President Museveni singa yaze ku Lwokubiri n'agamba nti nga nnaku z'omwezi 2 ogw'ekumi abaana baddayo okusoma abazadde ne sente zennyini ze bagenda okuddizaayo abaana okubaweerera teziriiwo naye gavumenti bw'egamba nti egenda kuddayo mu January abazadde bajja kwetegeka ekyokubiri nayo yeetegeke kubanga abazadde be bagamba okuzaayo abaana mu ssomero bakimanyi bulungi nti babadde tebakola kati abaana amasomero bwe bagata ffenna tugenda kubambaza abambadde uniform abambadde ebivuliya abambadde bonna bagenda kudda mu ssomero era ku luno tewajja kubaawo mateeka kino President Museveni akimanyi nti abaana bwe baddayo mu ssomero mu January babakkiriza abaana baddeyo nga wetwaviira mu nsiko wetwaviira mu nsiko tewali ssomero lyasaba uniform ate ani yali akola agenda okugula uniform ne wano tewali akola abaana babakkirize baddeyo baneeterereza muli n'emivuliya gy'engoye baneeterereza muli n'ebigattogatto babiningina bayingire kakati private schools zetaaga okuba nga ziteekeddwako ebirowoozo nti abaana bwe tuba tutandika mu January bakkirize abaana bajjenga bwe bali eyo ttaamu ezisooka ezo abantu beeterereze mulimu kyokuva ekyokuddira sente zandiyambye abaana okukola coaching practice n'ebirala okusobola okuzzaawo ebiseera bino bye batasomye ate sente tuzimalire mu kubagulira obugoye ab'education bateekwa okuba nga bamaze okukola enteekateeka ezikyusa mu syllabus ezikyusa mu masomo nti amasomo abaana ge bagenda okusoma omwaka ogujja tegateekwa kufaanagana nage tubadde tusoma abaana balina kuba nga basomera ku speed okusobola okuyunga ebitundu ebifudde kino kikwata ku education naye tekwa kuba mukeetereekerero ate ng'era etegeeza eggwanga si kubeera mukeetereekerero ak'ekicupuli nti tuli mukeetereekerero naye nga tetubalaba babateeke ku social media tubalabe nti balina enteekateeka ze bakola tuzoogere nako education ekoze enkyukakyuka mu ssomo ly'ebyamawulire education ministry ya information and technology ekoze enkyukakyuka kati ne badde somwa bwete genda somwa bwete badde somwa bwete genda somwa bwete badde somwa bwete genda somwa bwete eggwanga libe informed libe nga limanyi nga tufenna tugoberera olwo tujja kubanga certified tujja kuba bamativu nti ebikolebwa ddala balina ensonga ey'amazima era wano nsaba President Museveni n'abakulembeze n'abali mu bitongole n'abali mu ministries embeera eno mugijjeemu katemba w'ebyobufuzi oba mwali mulabye ku byobufuzi oba mubikola oba mukola mutya naye mugumiikirize ebyobufuzi mwene embeera ya covid wakati w'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu baana baffe naffe ffennyini abakulu tusooke twetereeze deni muliddayo mu kyakala w'ebyobufuzi kasita mwakalayira ekisanja kyakajja tusooke mutuwe gino emyaka 2 tutereeze eggwanga mu byenjigiriza mu byenfuna ne mu byobulamu deni wali nga mubulayo emyaka 2 mugende ate mulidda ne polokoposo wamu ow'ebyobufuzi owokulimba okwogera ebitali bitereevu n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye kati mpagira nkyali mabega w'ekyo ti bwe wabaawo nga bataddewo distances ne bateekawo spacing nti wano university college n'ebirala baddeyo mu November bo bagende eggwanga lisumulule oba banasumula miliyoni nga 4 oba 5 oba 3 then mu myezi gino 3 twetegeke naye mu kwetegeka be baba basinga okwetegeka ekitongole ky'ebyenjigiriza ekitongole ky'ebyobulamu ne task force ya President Museveni ekola ku bintu bino bo bennyini batulage nti bali mu kweteekateeka January abaana bayingire essomero mukadde nga tuva ku byenjigiriza abaana baffe bagenda kutandika okusoma ku sabbiiti okusinziira ku propose yaweebwayo ensonga eyo yinza kuyiwa abaana abadiventi basobola kusoma ku sabbiiti si bagenda kutandika kubanga eyo statement nabadde njiwulira ne Ssaabalabirizi waffe yagyogeddeko nga ne mukyala Nabbanja gyali n'abakulembeze naye Prime Minister oba mukyala Nabbanja yagambye nti eyo statement y'okusomesa abaana ku sabbiiti nga gavumenti ya Uganda ne NRM tebakiyisanga ebyo byabadde bigambo ebyabannanyini bitongole ebyenjigiriza university n'abalala nga balowooza nti wayinza obutabaawo nnaku za kwonoona nga bo balowooza nti okusinza sabbiiti ku kyonoona bwonoonyi naye njagala kuyimbira wano kubategeeza ng'omukadde w'ekkanisa omwadventi omusevenisite teri mwana musevenisite omwadventist ayinza okuyimirira mu ssomero mu kilaasi n'asoma era akikola aba yagwa taba mukristaayo kubanga tukimanyi nti ago amagezi ge beetaaga amasome Katonda yagwa driving okukola ekituufu era tukimanyi bulungi nti Katonda asobola okuwa omuntu oyo atasomye amagezi oluusi n'asinga n'abakola ki n'abaasoma naye ku ludda lwa constitution ya Uganda
njagala kulabula gavumenti ya President Museveni nammwe abaliyo mwenna n'abakulembera eggwanga Katonda asibwamu ekitiibwa okuva kwasooka okutuuka ku mukulembeze n'omukulembeze alina okussa ekitiibwa mu Katonda okuva ku mukulembeze bwe okutuuka ku wawansi Constitution ya Uganda egamba nti abantu baweebwa eddembe n'okusinza Abadiventi bakimanyiddwa nti basinza ku Sabbiiti eya Saturday era ne gavumenti ya Uganda ekimanyi nti Abadiventi we bali abali mu university ne gavumenti ya Uganda ekimanyi nti Abadiventi balina university nga Zibugema ekimanyi bulungi nti bwe baba bataddewo amasomo ga Saturday baba bakosezza enzikiriza eyo kirikontana ne Constitution ya Uganda muba muyingiridde eddembe ly'okusinza nga tetukase naye nga tulabula tubagamba nti muleme okusonga mu liiso lya Katonda engalo kubanga bw'oyagala okuyimiriza okukyusa okusinza ku Saturday oba otandise okuyingira mu nteekateeka ya sitaani nti olwanirako sitaani okukyusa okusinza okwa Sabbiiti okw'amazima abantu ba Katonda batandike okukoleramu emirimu n'okufuniramu amagezi ag'okusoma so nga tumanyi nti Katonda yawa amagezi mbasaba gavumenti ekkirize abantu abasinza ku Sunday basinze ku Sunday zaabwe nga bwe bazibala aba Friday n'ejjuma yaabwe babeereyo aba Saturday babalike Saturday naye abalina obusobozi okugenda n'ebikolebwa mu nnaku zaabwe babikole fe aba Saturday batuwe space yaffe ya Saturday tumanye nti Abadiventi bakimanyi bulungi nti ku Saturday Abadiventi tebajja kusoma tebajja kukola bibuuzo awazirwanako ndi musajja mulwanyi oweruwe mwabaleeta NRM kakati Jeno Otafire gwe mwali naye mu nsiko yali musajja mulwanyi ditachi ye yabeeranga wali eruwere kyamutakasa ng'ovudde namusaala ditachi ya Otafire Kahindo Otafire yabeeranga awe kyamutakasa yavuddeyo n'agamba nti NRM eriwo kati si NRM gye baleeta mu buyinza ensengo eyo gyogerako kinagamba nti ogenda n'otunuulira nga abazzi b'emisango abayambala t-shirts za NRM enguzi ejjudde mu NRM n'agamba nti okusinziira ku byo bye baali bateesaako gavumenti eno ba NRM gye tulina yabivaako dda era ng'awakanya nti NRM si eno gye baleeta mu buyinza ensonga eyo gyogerako ki omayinza kye nayigirizibwa oba kye mmanyi ti omuntu bw'akula mu myaka ayinza okuba ng'avudde emabega ng'akola ebitali birungi ng'akola ebikyamu ng'alyazaamanya ng'awalana naye omuntu bw'amala okukaddiwa n'akula aba atandise okutunuulira Katonda kubanga ennaku ze ziba zikendedde abasajja bano b'Otafiire babadde mu gavumenti eno okumala emyaka kubanga twava nabeeruweero kakati tugenda kuyingira myaka 40 naye Otafiire bw'owulira ayogera ebigambo bino mu kiseera kino kiba kitegeeza nti kakati alokoka omuntu alokose yendenya omuntu alokose ayogera amazima omuntu alokose ayogera ekituufu awabula ebigambo bino twabisuubira nti abasajja bano Bakahindo Otafiire balina okubyogera emyaka 20 emabega kubanga emyaka 20 emabega enguzi mu ggwanga ebaddemu teyatandise kiro okutta abantu kubaddemu ng'abantu battibwa ne basuulibwa ku nguudo n'ebirala ne bikolebwa bibaddewo nga Kahindo Otafiire mwali era nga minisita ng'era ali ku kabineeti ate ng'oluusi abeera ne MP nga ne waabwe yavuganyiza n'akomawo naye ndowooza yali akyali muvubuka kati akuze bw'ayogera ekigambo kino kiba kya mazima nti NRM ffe gye twalwanirira mu nsiko si yeno ekola bino NRM yatutwala eruweero okulwana nga tugenza okulwanyisa gavumenti ya Bote n'abasibira mu bbwa abalutwa n'abalala abagenda waliwo ebyatutwala okulwanirwa kubanga mu kiseera ekyo Bote ne gavumenti ezaaliwo kitta abantu yali mungi obuli bw'enguzi era bwaliwo waliwo obutassa kitiibwa mu byogerebwa abalala waliwo obutawulirizibwa waliwo okubba obululu waliwo okugaanira mu buyinza ebyo byonna byaliwo kubanga Ssemwogerere yawangula Obote n'alemera mu buyinza n'ebirala ebifaanana bwe bityo ebyo byonna byenjogeddeko Kahindo Otafiire bw'aba avaayo mu mulembe guno n'abyogera kyembadde ŋŋamba nti kati akuze alokoka bibaddewo emyaka gyonna bibadde bikolebwa naye bw'aba asazeewo okuvaayo n'agamba nti eno si NRM gye twajja nayo tumwebaza okulokoka otumwebaza okulaba ensonga kubanga okubeera mu NRM tekikugaana kwogera mazima kirungi obeera oba NRM naye oveeyo oyogere nti eno nsobi kino si kituufu
kitegeeza gwoba obadde owa NRM eyava eruwero eyajja wano ngeze muyinza okuyamba bannayuganda kyendowooza nti kyayogera kituufu naye era bano abali mu NRM lwaleero ng'abakulembeze muli bamukulu Kayindo Tafiire omuli n'abakulu abalala abamufaanana bwe twava eruwero abo bandibadde baakyusibwa dda kubanga gavumenti ennungi ezaala bw'otunuulira Tanzania wano Tanzania abantu balina ekibiina kimwe kya kyama kya mapinduzi naye buli luvannyuma lw'ebisanja bakyusa abakulembeze n'osanga nga bano bebaddeko bano bajja ku bano babadde juzi Magufuli yafudde naye kuliko omukyala vice president bwe yafudde tewabaddewo nansasage teri yakubye munne luyi n'ateekinga ova tewabadde lutalo lwaliro yafuga eggwanga lya Tanzania tetunnaba kubifunako wano mu Uganda n'olwekyo Tafiire bw'aba yakirabye nga NRM gye twava naye Luwero si eriyo tumusaba ayongere okutegeeza banne baali nabo mu buyinza kubanga ali ku cabinet ali munda atuule nabo ababuulire ndi nedda kino si kye twajjirira kikyuke kubanga naye abaddewo nga bikolebwa abiraba bikolebwa tujja kuba basanyufu nnyo eri eggwanga bwe tunaabanga tufunye abantu nga Kayindo Tafiire nga balumiriddwa eggwanga era ne balokoka ne basobola okubuulira enjiri ey'obwenkanya ey'okulwanyisa enguzi ey'obwesimbu n'ey'okulaba nti bakyusa obukulembeze mu bwenkanya mu mazima awatali kunyigiriza newankubadde okuyiwa omusaala. Tolowooza nti alina ekiruubirirwa kye ye ng'omuntu? Simanyi kubanga siri mu ndowooza y'Otafiire naye ffe tukimanyi bulungi juzi mukadde waffe Tumwine bwe yabadde avudde nga bamugye mu cabinet ayina ebigambo bingi nnyo bye yayogedde eri eggwanga n'eri abantu naye bwe yali tannavaako emabega emyezi nga 6 yaliko mu parliament nga bamuyise mu kakiiko ka parliament nga minisita wa bya defense n'ebirala era naye yayogera bikankana n'abalaga bwe balina obuyinza bwe bo bwe balwana ye tayinza kusongwa mu lulwe yabuuzibwa ati abantu abafaanana bwe bano naye ekiseera kyayita kitono bwe bamuteeka ebbali ate olulimi ne lukyuka n'ayogera biki n'olwekyo ne Kayindo Tafiire simanyi oba alina ekigendererwa ki naye nze mmanyi ni Kayindo Tafiire wa NRM National Resistance Movement wa NRM Luwero Kayindo Tafiire wa NRM Luwero ate Kayindo Tafiire ali NRM Uganda kubanga tulina NRM 2 tulina NRM Luwero tulina ne NRM Uganda NRM Luwero eweddewo NRM Luwero egenzi beba Nadduli Mugenzi Kivedinda Bafwe n'abalala eyo yekoze eki musigaddemu Museveni Kayindo Tafiire n'abatonotono bambabazi bonna bagenda dda n'abalala baani abo abavubuka abatoototo abakajja abataaliwo nga tukube emmundu eyo gye tuyita NRM Uganda kati NRM Uganda gye tusaba etereeze kubanga NRM Luwero bakaddiwa bantu bakadde nnyo tebakyasobola kuweereza ggwanga era ky'obalaba emirundi mingi babeera mu parliament majority yaabwe baba beebaseemuko kubanga bakuze naye twandibadde twetaaga NRM Uganda okulaba ng'etwala ebintu bino mu maaso singa erina ekigendererwa ekirungi webali abasajja babadde ab'opposition nga bakaddiye nga baawummula Besigye waali akyayogera naye azimba FDC eyenkya people power abo bonna bavudde mu FDC abaana abavubuka abaliwo olwaleero abalina omugirano baveno kati ne NRM erina abapya abalina okujja naye ebigendererwa ebyaleeta NRM buyinza ebyennyinga 10 ezayogerwangako Otafiire byayogerako nti ebiriwo kati si byebyo bye yakola ki bye yali alowooza nga bajja naye ekirungi mwali tumusaba atereze ensonga kati future ya NRM Uganda ogirabawa future ya NRM Uganda sinza gamba nti njiraba wano kubanga nze siri wa NRM nze siri wa byabufuzi nze ndi Munnayuganda ayogera ng'ensonga bwe nziraba mu Uganda ate ayogera ku ludda lwa NRM ebyayo n'ebyanalayizinga ate mu ngeri y'amazima nazirwanako nawummula kubanga nze bwe nazirwanako nosasulwa saasasulwa nze Luwero naliyo nayiwa omusaayi nafiirwa abantu nafiirwa ebintu bakadde baffe baafa ffe twagenda tuli bwana buto twalina amagana g'ente twalina amagana g'embuzi twalina bano nze nava Luwero nga nfiiriddwa abaganda bange abanzirako 3 naye nze saasasulwa wadde ekijiiko kakati saagala kubeeraawo nga nyimbirira NRM nga atwala erimba ejjebbi nedda njagala abalya mu NRM abamanyi ne NRM erina ebirungi bagyogerere ne future yaayo bagikole ki bagirage nze njogera ku lwa Uganda n'eggwanga n'olw'obulungi bwawe era sirina gwe njagala kuwalana njagala abantu baweereze eggwanga nga bamativu nga bwe balowooza naye ate naffe bwe tuba tubawabula
bawulirize bye tuwogedde babijjemu ebirungi babijjemu n'ebibi balabe ebyo ebisaanidde okukola babikole dani okugamba nti kubanga twayogeddeko ate bankwate ku Mande mumukwate oyo alina omusango kubanga nayogedde n'okwata bameka bantu nga boogera muganda wange n'olwekyo bino tuyongera tulyoke tusobole okuwabula abatudde mu buyinza okumanya wali weerabidde lokoka babuulire nti kino tekyali kituufu Katonda ajja kusaasira osobole okusikira obulamu obutaggwaawo mu NRM empya oba mu gavumenti empya ezirijja bali kwogerako ki tigwe wali ki abasajja weebali nga bannagenda baani obalaba babaleeta bakaddiye naye abeera awo n'akola observation n'agamba kino kye baakoze si kituufu juzi baabadde boogera ku ttaka President Museveni bwe yajja n'ayogera ku mayiro ey'ettaka kino si kiseera kituufu abe NRM okuvaayo okwogera ku mayiro z'ettaka kubanga babaddewo emyaka 4 ekyo twandibadde twakikulozinga dda naye kerereza eby'ettaka n'emitawaana gy'ettaka bibaddewo emyaka gyonna nga bali mu buyinza emitawaana gyonna egize ku ttaka emingi gize mu kiseera kyabwe eky'emyaka 35 n'olwekyo waliwo kati bye bateekwa okwogerako n'okukola waliwo ne bye batateekwa kubanga jjajjaffe President Museveni ali mu kiseera ekyakawungeezi bw'aba ali mu kiseera ekyakawungeezi yeetaaga okukolayo ebintu ebisembayo bye bali mwogerako si ebibi naye ebirungi ebitereeza ebyo bye yajjirira okukola eggwanga lisobole okumanya nti President Museveni emyaka 4 bwe yali afuga eggwanga bino bye yaleka ng'atereezezza bino bye yaleka nga byakuwangala emyaka emirala 5 bino bye yaleka nga biyambye abantu b'ekiseera ekyo kitegeeza ajja kuba ekyamuleeta mu buyinza n'ekyatutwala ebulweru okuyiwa omusaayi gw'abantu tujja kuba tukituukiriza tubadde ne mukadde Kasozi Vincent owa Bangafi Uganda Limited tujja kubeera nga tumufuna olunaku olulala mbeere bulungi mweraba webale kuba ntino wa subscribinga ku YouTube channel yaffe eno eya Newspark. Amawulire ku bibaddewo mu ggwanga Uganda ku Newspark.